Bino bye bimu ku byokulabirako ebyoleseddwa ku kisaawe ky'ennyonyi e Kajjansi. Kampuni ya Kampala Executive Aviation neya ASA bwe zibadde ziraga engeri gye zikolamu emirimu gyazo mu kutaasa obulamu bw'abo ababafunye obubenje. Nga lino ddaala ddene eryongeddwa ku muzannyo ekibiina kya FMU mu kaseera abavuzi n'abawagizi basingira ddala okwetaaga obuyambi buno. Omulamwa tuli ku kintu kigamba nti safety, okwerinda kuno okuli nti nno mu event zino ze tugenda okuba nazo KCA Kampala Executive Aviation egenda tuyambira ddala nga buli event ze tunaabeerangamu ejja kuba naffe, naye kisingira ddala eyagala balaga nti nno kino kyemulaba ennyonyi zino zemulaba wano olwaleero si zaffe bakungu, si za federation, si za motoka za mpaka, naye za members of the public. Amyuka President wa FMU Dusman Oki asiimye kampuni y'ebyennyonyi olw'omukono gwe basudde mu kaseera kano mwe bali mu kukwataganya ebya safety. Zino ennyonyi zemulaba zikyasobola n'okulandinga ku makubo gwennyini. That means bwe muba mucommunicatinze bulungi nnyo wa traffic akyasobola okusiba ekkubo eno n'eno, akabenje we kagudde ennyonyi n'egwawo n'etwala abalwadde mu ddakiika entono nnyo. Mu kintu ng'ekyo tusuubira nti obulamu obw'amaanyi bujja kuba busavingibwa. Agasseeko nti kino kyakuyamba okutaasa obulamu bungi mu muzannyo gwa mmotoka n'eddigi olw'okuweebwa obunyonyi obuyinza okujja omuntu yenna waba afunye obuzibu. Y'ekitunzi wa Kampala Executive Aviation Dorothy Kagaba asuubizza okugenda mu maaso n'enkolagana eteereddwa wakati wa FMU n'okutandika n'empaka ez'akafuluka eza FMU Spring ezigenda okuyindira ebusiika Sande eno. Tuvuddeyo okukolagana ne FMU kubanga bantu baffe nnyo ate nga twagala okukendeeza obubenje ku kubo oba mu mizannyo eyo. Kati tuteekawo ennyonyi n'ebeerawo ssaawa 4 nga wabeerawo omuntu afunye akabenje nga tumutwalira ddala mangu obulamu bwe ne butaasibwa. Kagaba agasseeko nti obunyonyi bwakukola nga ssaawa 24 nga buli kamu kakubanga n'abasawo batakka wansi wa 2 era bakuyambanga n'abakuba ebifaananyi ne firimu n'abantu ssekinnoomu abaagala okulambula. Ssaabawandiisi wa Minisitule y'ebyentambula n'enguudo ngono yavunaanyizibwa ku kuwa layisiisi ezisaabaza abantu Winston Katushabe ategeezezza nga gavumenti bw'esaasaanya obutitimbe bw'ensimbi ku bubenje. At a time when we are seeing many accidents and many emergencies happening, for there to be a service that offers medical evacuation. Agambye kye kiseera ensonga eno enogoleddwa ddala. Ye Dr. Joseph Kalanzi abaddeyo ku lw'abasawo abalala asuubiza obujjanjabi obulungi eri abo bonna abanaabafunye obubenje. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku by'okulambula amakubo Alfred Mutanda, buli kimu kyaweddwa okuggyibwako engalo era abavuzi baakuvuganya 2 ku Sande. Frank Sirugo, WSTV, Kampala.